Rashid Lukwago kikujjako gwe Saddam Rashid Lukwago nze mbeera gwe kika kyabwe nali kibawadde nesigala nga nze Saddam Rashid Lukwago kati kambuuze mmwe bafamire ya Rashid Lukwago bwe yejjako ekika ekyo n'akibawa kirina kye kibagattako oba kirina kye kibajjako mundowooze nyangu ansa mujja kuŋŋamba tekirina kye kibajjako naye nkimanyi bulungi nti mwogera ebyo nkimanyi bulungi nze n'ensi yonna ekimanyi ekiraba timwogera ebyo naye muyina obusajja ku mutima ku musajja oli omu gwe tolaba abaana mwenna mwewaza omuntu omu nyo naye nalabye bamaseeka abajja okuwabula ku nsonga za famire nga tebateekeddwa okugeza Sheikh Asimu owabule Saddam Rashid oli omusajja abadde n'abakazi be basatu nga yabawasa buwasa okiwulira gwe Sheikh Asimu nojja owasibwa abakazi babiri awasibwa yawula enjawulo y'okuwasa okakasa n'ebyoyogera ndi mu kamera eno omukutu guno mujugumiza ggwanga abyogedde nze Sheikh Umar omusomi w'edduwa ennansa n'obudde misana n'amataala kwegali tuli mu ddiiro lyange wano Sheikh Asimu alina abakazi babiri bamuwasa buwasa tamanyi bwe bayimirira nga bawasa omukazi mwe gwe muyita omulalu takwata mundu n'atatta bantu okuva lwe yagimuwa Saddam Rashid Lukwago tamaze na mundu mwaka gumu oba ebiri okuva lwe yagimuwa mwe mu famire yammwe yali akubye yaani ekyasi oba mulambo kyo gwali guguddeyo wamwe nga mundu ya Saddam Rashid Lukwago yeeguse mwe mweswaza nze kambabuulireko ffe tulabye famire zaffe ffena tezituukiridde Saddam Rashid Lukwago bye yakoze ebyokunywegera omukyala ebyokulekawo abakyala basatu n'okugamba nti yawasizza omukyala atali musiraamu n'okugamba nti alina ebyawongo byonna sibisekendinga nga nze butereevu abatulaba mwenna ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints gone akatwenga kugendera ddala mu maaso ng'ate osubscribinga bulambirira osobola okufuna ate updates n'ebyenjawulo byonna bye tuba tukuleetedde olunaku olwaleero nkyaliddekoko ku Seeka Umar tuli mu mwezi gwa Ramadhan agenda kuba ate atuusa obubaka eri abasiibi bonna yadde ng'ekisiibo tunaatera okuba nga ate tukikuba oluku mu mutwe ebula ennaku oba nga 10 awo tulabike nga ate ekisiibo tukiwunzika so naawe ate tulabe nga ate tulambuliramuko ku nsonga ezimu ez'abantu ab'enjawulo naye nga tanagenda ddala mu maaso kansaba ababuuzeeko ate twolekere ekituleese Sheikh. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shada la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbuna afwa fa'fu anna ya qaribuna akhi. Abalabi baffe ab'omukutu gwaffe guno mwenna mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso kya Allah ekitugatta ffenna mu ddiini zonna ekyemirembe ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gweddamu salaamu oba oli musiraamu batoli salaamu si yeefuula omuntu omusiraamu wabula ekyo kiramuso kubuuza kwagaliza munno mirembe ng'omulokole bw'abagamba nti emirembe gibeere nammwe naawe gibeere nawe bw'oyogera nti emirembe gibeere naawe olwoba olokose salaamu nti emirembe gibeere naawe olwoba osiramuse so ekyo kiramuso nga kya Allah. Naam. Amanya n'eddoboozi Sheikh Umar omusomi w'edduwa akulira abasomi b'edduwa bonna mu ggwanga Uganda. Ndi musajja musomi wa dduwa ntuula wano maka gange Nansana Masitoowa ku Ngabo stage. Bw'otuuka waawo ensi yonna emmanyi ne bw'oviira mu kisaawe Entebbe n'obaga ngenda wa Seeka Umar omusomi wa dduwa. Genda waawali so ndi musajja musomi wa dduwa mbakubiriza okujja mbasomere ku dduwa bambi temudduka kugenda mu bifo biri bikyamu nze byempita ebyamasabo amasabo ago si malungi nze obuzibu mbumanya ababa baga nti Seeka Umar kasajja kalogo kakozesa majini simanyi mayembe misambwa babalimba nze jembe tiriyimirira wendi omusambwa teguyimirira wendi because ndi musajja wa Katonda. Yebbo bategeera bakyanti anti balaba nti byenkolako
nze sumulula amalogo ago ge baba basindise ne bakugamba nti kakati gwe ogoba otya amayembe nga toli musamize munnange nina ekitabo kye bayita Qur'an nina edduwa ze ngobesa amalogo so si kusamira ewange kati gwe olabyewo walabyeko akasiisira konna kali awo nti akano jjembe ndi musajja munnaddiini mbajjanjaba mu ddiini yange mbasomere ku namba y'essimu enamba ya Sheikh Umar ey'essimu eri 0772 921490 oba 0703 513704 eyo ye namba yange singa onyamba n'ogibateerayo n'otagitemamu awo kyonkoledde ne bootaziika kubanga mbanyambye abantu bange sisobola gijjamu era bulambirira bajja kuba bagifuna. Seeka tuli mwezi gwa Ramadhaani. Omwezi guno gubayisa butya oba nga gwe gukutwaliriza gutya? Omwezi guno gwa Ramadhaani nze ku lwange gubadde guntutte bulungi era nze mbeera mu biwoobe n'amaziga nga nkaaba nga ndaba gugenda banga omwezi guno kyasinga kyali kisoboka mu mwaka twalisiibyemu emyezi nga 9 ebyaddala kubanga ebirungi ebigulimu bye bingi kati bw'olaba nga gugenda baatuwa obunaku butono naye Allah mulungi ate ye yakifuula nti tusiibye omwaka mulamba so mu nsiibe eyo oba mu mbeera eyo nze bwe ndaba nga obunaku buno 30 bugenda buweddeko butono nnyo ebyengera bingi alhamdulillah yetufuniramu era obudde bubadde nga si bubi mu kusiiba atusiibe bulungi ayeekwasa obudde twali tusiibanga ekisiibo n'owulira nga omusana mungi gubooka enkalamata ebatta naye obudde buno ekisiibo kino Allah yakitutte nga kyakiddedde wadde wakalu naye nga sike kali akasana pereketya waliwo wekaakamu ne kaaka ennaku 3 ne kazikizaamu ennaku 2 ate ogenda okulaba ekiro nga kakuba katonnya ate ne katonnyayo kale si kibi okutwalizaamu kutwala bye ebisiibo ebibi kino kyaleero si kibi nnyo okutwalizaamu naam era mu mwezi guno ogwa Ramadhaani omulungi ogw'ekitiibwa mwe tulabidde oba mwe tusisinkanye nga mwe tulina okusabira emikisa emingi n'okwegayirira Allah tusonyiwe ebibi byaffe kuba buli muntu asobya mwe tulina okwegayirira Allah abeere nga atukakatako okubeera nti buli omu tukubirizibwa okwesonyiwagana mu mwezi guno gwa Ramadhaani eyakunyiiza bw'omala n'oguvaamu nga tomusonyiye mwana togenda kuyingira omuliro kakasibwako omuliro oba tosiibye oba osiibidde bwereere enjala ekulumidde bwereere era oba ojja kuyingira omuliro omwezi guno gwa Ramadhaani okukonjera munne ekigambo ekibi eri bwe tubeerere nga tuli mu Ramadhaani obalibwanga alidde omuntu buli lwogeyo omuntu n'omukongera omuntu oba obalibwanga omusezi alidde omuntu Seeka olunaku olwaleero engeri gye tuline mu Ramadhaani mbadde nina ensonga ezimu zinjagala okukatirizeeko ate ng'era oteekeddwa lwa nsonga ziri oba zigwa mu ttuluba ly'obusiraamu. Omwami Saddam Rashid Lukwago n'ebigendera ddala mu maaso ensonga zino oziraba otya ku luuyi lwo? Ensonga nno ezaala Haji Saddam Rashid Lukwago ko ne bakyala be okwogatteko ne famire ye bwe nzitunuulira bwe nti nga nze omusajja munnaddiini zinennyamiza. Olwaki? Nti zinennyamiza ng'omusajja omusiraamu ne zinennyamiza ng'omusajja alimu Luwarabu mu Luganda aba omumanyi mu ddiini busiraamu mwe muva ekigambo alimu mwe muva ekigambo muwalimu ffe tukigandawaza ekigambo Sheikh era ne zinennyamiza nga Sheikh. Ekigambo Sheikh kitegeeza omukenkufu profesa oba omukadde eyakenkuka mu ddiini eno busiraamu gwe tuyita Sheikh. Kati byonna mbiri ti ensonga za Saddam Rashid Lukwago famire ye ne bakyala be zinennyamiza nnyo ng'omusajja alimu ng'omusajja Sheikh ng'omusajja ate n'ekirala nga omuntu ali mu Ramadhaani. Ensonga zino zazze ne zijjira mu mwezi gwa Ramadhaani
kati mba nina okwennyamira kwa maanyi nnyo nga ndaba ebintu ebyo biyitingana ng'ate biri ku bantu basiraamu. Era bwe mbeera eno n'ensirika busirisi n'entuula ne neetuulako nga ndi Sheikh, nga ndi musiraamu, nga ndi alimu, kiba si kirungi. Era ngenda kwogera ensonga zino nga ndi mu ttuluba ya mirundi esatu. Sigenda kwogera ku nsonga zino ng'ali mu famire ya Saddam Rashid Lukwago. Sigenda kwogera ku nsonga zino nga mukwano gwa famire ya Saddam Rashid Lukwago. Sigenda kwogera ku nsonga zino nga ayagala okwogera ennyo. Abaagala okwogera ennyo bangi. Era sigenda kwogera ku nsonga zino nga nze asinga okwogera, abasinga okwogera mubamanyi. Ngenda zoogerako ng'omusajja omusiraamu kubanga nabo basiraamu. Ngenda zoogerako ng'omusajja alimu kubanga ndi muwalimu. Ate bali basajja basiraamu nabo bawalimu. Bamanye eddiini. Ngenda zoogerako ng'omusajja Sheikh kubanga bali baba balina okuneebuuzaako nga nze Sheikh. Tuze tulaba ebiyitingana mu nsonga ezo ng'olaba nti Saddam Rashid Lukwago awasizza omukyala, awasizza Sharoni, si musiraamu, ye musajja musiraamu, ate tannamuwoowa, amunywegedde bivuddeyo, ate kakati teyasiibye, tuli mulamanzaani, n'ebirala bingi nga bivudde awo nakati. Gye byawunzikidde nga tulaba famire ye situse. Abeesitudde ab'enganda. Bonna bakoze olukiiko ne bamufulumya n'ekika, ne bamugoba ne mu kika. Bamuwandudde ne mu kika. Bamugobye mu kika. Nga baani? Babadde n'omukuza, ne babeera n'omusika, ne babeera ne famire. Bonna ne beekuŋŋaanya bengana ne bamugoba. Naye bajjama mbakuutira ne mbagamba nti akantu kano nga bw'owulidde ombuzizza nga baani, ebintu bino bannange mubigenderere. Bagambye mbyogerako ng'omusajja Sheikh, ng'omuwalimu. Bwe tuba tutambulira mu mateeka ag'obusiraamu, constitution y'obusiraamu, ge tuyita aga sharia, galina engeri gye gahandolingamu ensonga eyo. Sharia erina engeri gye handolingamu ensonga eyo, oba constitution y'obusiraamu. Ne constitution ya Museveni, president waffe omulungi Yoweri Kaguta Museveni, naye alina constitution ye, amateeka agalambulula ensonga eyo. Buli nsonga. Baganda ba Saddam Rashid Lukwago mugenderere ensonga eno. Mukwate bitu bino bannange mubigoberera amateeka. Nkubira omulanga baganda ba Saddam Rashid Lukwago ensonga zino muzijje mu public. Muyokya. Saddam Rashid si mutuukirivu. Tatuukiridde. Sibagambye nti ensonga ze yakoze zennungi. Ngera bwe soso bagamba nti ngenda kukulamula ensonga zino nga alimu nga Sheikh. Ensobi bwe mbeera ng'okimanyi nti ndi Sheikh, ndi alimu, ensobi Saddam Rashid Lukwago ze yakoze zonna nzimanyi. Naye baganda ba Saddam Rashid Lukwago bataata muyokya. Famire yammwe mugisaanyaawo. Ekyotegeeza nti bookya. Ekyokuvaayo ne balamula ensonga ezo nga bwe baagadde. First of all, temwakutte constitution ya Busiraamu, temwakutte constitution ya ggwanga oba ya government ya president waffe. Bwe muvaayo mmwe ne mulowooza nti mukuba Rashid Lukwago, mumunaabye, mumuzaalukuse n'ekika mukimufulumiza, please mwanika buziina bwammwe. Nga bo famire. Nga mmwe ba famire. Naye nga mmwe mulaga mulwanirira famire yammwe, erinnya lya famire yammwe kulizaawo. Please. Nalabye mukwano gwange Yakubu Rashid Lukwago ng'agamba nti balwanirira erinnya lya kitaabwe, famire yaabwe, abaana n'abazzukulu batuuke ku muzzukulu owannakasatu oba owannakana, yonna asangewo erinnya eryo, oba ye gye yayise keeke ey'erinnya eryo erya Saddam Rashid Lukwago. Naye nkubuusa, nkulayirira, nkubbirako, ndi musajja mukulu, ndi musajja munnaddiini alengera ewala. Wamu n'ekyo Allah yanzisaako rahma nga nze nengera wala, mwe gye mutalengera. Kyekinnyambye okulwana entalo zange nenziggusa nenziwangula, nengerera wala. Ku bye nengerera ewala ebyo byonna
kwe kubagamba nti kino mwokya okujjayo obuziina bwammwe ne mubwanika. Nekuno nze nabadde ndaba ng'okuwabulwa. Okwo tekwabadde kuwabulwa. Nze Seeka Umaru ayogera nammwe. Ngenda kukyogera bwe nti temulina mulaba mu bibazitooweredde naye temulina nsonga nnene gye mugenda kutuukako nga tentuukangako. Famire ya Saddam Rashid Lukwago muli batono nnyo ku famire yaffe. Muli baana batono nnyo ku famire yaffe. Famire ya Saddam ya Rashid Lukwago. Famire ya Rashid Lukwago ntono ku famire ya Sheikh Silwakugwa. Fetata waffe yatuzaala abaana 7 mu basatu. Amuli bangi. Saddam Rashid Lukwago sisuubira nti muwera 50. Naye ensonga zonna ezize zibatuukako zonna nze zantuukako. Olwaleero mwenna abaana abangi bwe mutyo mwolekereza obwanga omusajja ogwo oba omwana ogwo ye Rashid Lukwago. Saddam Rashid Lukwago gwe mugamba nti mubinnyo mwatugiddeyo ne ku bwino we nti ayina ne be yafunisa embuto mu primary oba mwagambye primary naye ku ssomero mwagambye yalina be yafunisa abaana ku ssomero 2 era muntu mubinnyo muntu ayagala nnyo abakazi era muntu mubinnyo temusobola mukwatako. Kansooke mumala okumulungula kino mwe mulowooza nti okwanika obuziina bwa Saddam Rashid Lukwago kye kibayamba? Mulowooza kiina we kibateeka? Bwe mumugoba mu kika kiina kye kibagattako? Katugeze lwakuba ne Saddam Rashid Lukwago sinnayogerako naye. Singa nalinga nze nga Saddam Rashid Lukwago alinga nze wallahi nze singa ekika nakidduka dda Yabyaddala nenkibawa nensigalanga bwendi. Owulira? Nze nakigambako famire yange nembagamba nti mungambye nti sinze Kamoga kubanga ffe bwe tubeera nti Sheikh Silwakugwa owe Wakiso enamusera Wakiso Mbusiro ffenna bwe tutegeezeddwa bwe tumanyiddwa. Kati nze famire yange bwe yandeetako nnyo akajanja akangi ne bangamba nti n'erinnya lyejjeeko eryakamoga Umar Kamoga lyejjeeko nakuzaalukuse tebanakituukako. Ne tata yali akyaliwo ne bangamba n'erinnya lyejjeeko eryakamoga ne bagamba nti erinnya lyakamoga kaakati nyenda sigenda lyejjako. Naye siri Kamoga ow'ekika kyammwe. Owulira gwe Saddam Rashid Lukwago nabagamba nti si kyali Kamoga ow'ennamusera azaalibwa Sheikh Silwakugwa. Kati nze Umar Kamoga alina obuzaale jjinja mu basoga. Tekiyina Rashid Lukwago kye kikujjako gwe Saddam Rashid Lukwago. Nze mbeera gwe kika kyabwe naali kibawadde nesigala nga nze Saddam Rashid Lukwago. Kati kambuuze mmwe bafamire ya Rashid Lukwago bwe yejjako ekika ekyo n'akibawa kirina kye kibagattako oba kirina kye kibajjako? Mundowooze nyangu ansa mujja kuŋŋamba tekirina kye kibajjako. Naye nkimanyi bulungi nti mwogera ebyo. Nkimanyi bulungi nze n'ensi yonna ekimanyi ekiraba nti mwogera ebyo naye muyina obusajja ku mutima ku musajja oli omu gwe tolaba abaana mwenna mwewaza omuntu omu. Omuntu oyo singa abadde mukyamu nga muli bangi bwe mutyo mwali musembeza ne mumutuukirira ne mugonjoola ensonga eyo nga mmwe bwe mugamba nti alina emmundu temusobola musemberera era mwegayirira gavumenti emuggyeko emmundu. Mbabuusa kino gavumenti si nsiru teyinza kuggyako Saddam Rashid Lukwago mmundu ne bwe munaayogera mutya eyo emmundu gy'alina gavumenti yalaba. Olw'okuba gavumenti yaffe ekulemberwa pulezidenti omulungi Yoweri Kaguta Museveni eyagala abantu nga balamu, emmundu eyo yagimuwa kugyekuumisa nga alaba obulamu bwe buli. Singa oba oli awo tebaagimuwa emmundu eyo mwalibadde mwamusaanyaawo dda. For example, emmundu okumanya ekuuma bulamu bwa Rashid okuva lwe yagimuwa mwe gwe muyita omulalu. Omulalu takwata mundu n'atatta bantu. Okuva lwe yagimuwa Saddam Rashid Lukwago tamaze na mundu mwaka gumu oba 2.
okuva lwe yagimuwa mmwe mu famire yammwe yali akubye yaani ekyasi oba mulambo kyo gwali guguddeyo wammwe nga mundu ya Saddam Rashid Lukwago yeeguse mmwe mweswaza nze kambabuulireko ffe tulabye famire zaffe ffena tezituukiridde famire ez'amaanyi kino famire ya Saddam Rashid Lukwago mbabuulira famire zonna tulina ebizibu naddala famire ez'amaanyi nze nalabako ku famire y'omusajja gwe bayita Uhuru Salimu Uhuru olwaleero oba ye kansala waani oba ye chairman wa NRM mu Kampala Central is it Salimu Uhuru nze nalabako omwaka gwali oba gwa 9 mu 23 oba 26 oba 24 wallahi famire ya Salimu Uhuru awo ku Nakivubo Bulu yajja newala n'omuntu oyo gundi oyo ani Salimu Uhuru ne Salimu Uhuru nalyo linnya famire name nga boolabe ya Sheikh ali kukamoga nga boolabe ya Rashid Lukwago okiwulira naye munange oyo Salimu Uhuru gwe tumanyi gwe mulaba oyo gundi wa NRM oyo yajja na Allah namuwaamu kasente nga Allah we yawaamu Saddam Rashid Lukwago akasente nga Allah we yawaamu Sheikh Umar kamoga akasente famire yonna nemukyukira nekuba omuntu ogwo eya Uhuru yadduka emisinde neyegerera ku polisi nga nabo balaba amanya ensonga ezo zibeera ku polisi zibeera ku kati tewala lwairo biri mawulire negwoza bigenza okujja mawulire nga tebituukangako mu kooti mu kooti byatuukayo dda ku LC byatuukayo dda ku mapolisi gyebiri kati olwaleero balabye nga tebigira munnange ne babuuka ne bajja mu mawulire muli mu kwokya naye amazima famire ya Uhuru yajja ng'omusajja bazze kumute muganda wa Uhuru oyo omunene simanyi bamuyita Uhuru oba ye Uhuru ye Uhuru ono ye Salimu Uhuru oli omulala oba yani erinnya naye lyawo naye nga naye likuli ya Uhuru kuba naye Uhuru is the family name ng'akutte mundu namulabako bw'ati nga ndi kato naleeta emundu najja manya ng'akutte ejjambiya ng'ajja kutema Salimu Uhuru Salimu Uhuru namugamba yimirira tojje gye ndi ng'ajja n'emundu n'adduka bw'ati n'adduka step 3 emu 2 3 nayimirira namugamba komaawo tojja n'ajja n'ejjambiya ng'ayagala mutemako omutwe ng'ayagala kutema Salimu Uhuru ejjambiya ekyo oba mulowooza mbalimba mugenda kwebuuzaako wallahi Salimu Uhuru yabuuka step 3 emu 2 3 namugamba toddamu kusembera wano ng'aganya ajja na mundu ngenda mutema ajja na jambiya ngenda mutema najjayo Salimu Uhuru mundu pistol n'agikochinga n'amukuba essasi mu mukono guno gwali gukutte jambiya bwe guti n'agita enduulu neevuga ne bamukwata ono n'atwalayo emmundu ekyo bamulowooza nnimba mubuuze ku b'ebitiibwa bano mubuuze kwa Moti Godfrey Nyakana ayali kansala oba yali kansala oba ye mupi wa Kampala awo kansala wa Kisenyi ndowooza mubuuze ku musajja gwe bayita Omondi mubuuze ku musajja gwe bayita bangi mwebali awo mujja babuuza so gaali mazima nze mbagamba bwendi aba famire ya Saddam Rashid Lukwago Saddam Rashid Lukwago bye yakoze tetubisekendinga ng'abasiraamu tetubisekendinga ng'abantu abaagala obulungi naye ekyo kye mwakoze si kye kiteekeddwa okukolebwa kati ate awo ne mutukyusa ne tudda ku sayidi ya Saddam njagala okubuuza bantu mmwe naddala mmwe famire ya Rashid Lukwago ne bamaseeka abaavuddeyo ne bambala Saddam Rashid Lukwago okugeza Sheikh Kasim Sheikh omulalaani erinnya lidduse Seeka omulala bamuyita Amuza Buhari ne wabaawo n'omulala erinnya lyerabidde Baseeka babadde bangi abavuddeyo ne mwataakinga Saddam Rashid Lukwago ekikola kyakoze tetukyagala tukivumirira atunyumiza abakazi anywegera ati omukazi Mukisibo tannamuwoowa awasa abatali basiraamu abasiraamu bamubuzeewo era akasajja ako kabi nnyo gwe abakazi 3 bonna ne bakulekawo era gwe n'obeeranga bonna babakyamu kasajja gw'oli kabi nnyo basajja mmwe ne bano abakazi benzigenda basimanyi ba motivational speaker abali awo bazze simanyi ba ajati bavuddeyo bebe
bazze okuwabula ensonga za Saddam Rashid Lukwago. Bantu mmwe mbagambe ekyo kye mukola si kye muteekeddwa okukola. Olwaleero bamuna ajja okubuulira Rashid Lukwago nga mumbuulira eyo. Ebyo bye mukola tebiyinza mukwata mu mutwe. Muyina kuyita mu nkola ndala because Sheikh katono nnyo. Gwe okusinziira ku ggwe. Dr. Saddam bino bye yakoze obiwagira. Saddam Rashid Lukwago bye yakoze ebyokunywegera omukyala ebyokulekawo abakyala basatu n'okugamba nti yawasizza omukyala atali musiraamu n'okugamba nti alina ebyawongo byonna sibisekendinga nga nze naye seefuula mutuukirivu na kujjayo kamera kukuleeta kukugamba nti nvumirira kuvumirira ebyo bye yakoze because bamaseeka mmwe abavuddeyo ne mukola ekyo mulina ebikolobero byammwe bingi ebizibu ebibinnye bye mutamanyi na kumanya ng'ate ffe oba oli awo mwe mwabyerabira ffe tukyabijjukira nze kugambe siyinza kuwabula ku nsonga ezo naddala bwe ndaba ensonga eza famire enzibu nnyo naye nalabye bamaseeka abajja okuwabula ku nsonga za famire nga tebateekeddwa okugeza Sheikh Asimu owabule Saddam Rashid oli omusajja abadde n'abakazi be basatu nga yabawasa buwasa okiwulira gwe Sheikh Asimu nojja owasibwa abakazi babiri awasibwa yawula enjawulo y'okuwasa okakasa n'ebyoyogera ndi mu kamera eno omukutu guno mujugumiza ggwanga abyogedde nze Sheikh Umar omusomi w'eddu w'ennansa n'obudde misana n'amataala kwegali tuli mu ddiiro lyange wano Sheikh Asimu alina abakazi babiri bamuwasa buwasa tamanyi bwe bayimirira nga bawasa omukazi yo yavaayo n'awabula ku nsonga z'obufumbo kyekiri kyenkugambye nti bamaseeka mmwe Saddam Rashid Lukwago bye yakoze si birungi naye temuwabula muntu mu mpabula eyo eya kamera gye mwali muwabudde okiwulira alina kutuuzibwa ne mulaba omuntu ng'aleseewo abakazi basatu n'awasa omu okiwulira mumanyi obuzibu omugugu obuzito obuli mu bakazi abasatu munene gwe n'akamu waliwo awo seekaani eyamugambye gwe n'akamu kamulemu okuwasa obwana bwe bukonzibi erinnya ndyerabidde seeka oyo naye ojja mulaba ali awo yabadde ayambadde ekanzu efaanana ng'entebe ezo okiwulira na bakazi be wallahi abaana abakonzibidde mu mizigo bamulemye okulabirira okiwulira n'oleeta Sheikh Amuza Buhari mmanya abakazi be basatu bali mu mizigo tabalabirira abaana bakonzibye kyokka musajja musiraamu omusanga bali salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inna allaha la malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha nnas kasayogerayo harufu ssatu olwo byayogera n'abasiraamu bagiwadde omuliro ne bagamba kyekya allahu akbaru takibir oyayogedde bituufu lwaki musimanyi Saddam Rashid Lukwago wanyoomodde bamaseeka baffe basiraamu musome obusiraamu si kwambala nkofiira nnene si kusiba kitambaala kinene ng'ekya Kasimu si kuza mulevu ng'ogwa Kasimu obusiraamu kubusoma si kwambala kanzu za bbeeyi nga bwe mulaba eza Seeka Umaru si kusiba ssaawa za bbeeyi si kwetimba katasbihi kano n'ogenda ng'okagira bwoti eno abamu obasanga agenda agira bwati wallahi nga tamanyi nabyogera asoma ki be basiraamu abasinga obungi abasiraamu Saddam Rashid Lukwago alina ekigambo kye yayogedde bannaffe baatugambye mulalu naye n'omulalu oba n'essaawa enfu erina akaseera weekolera n'omulalu alina akaseera waddira engulu nomugamba nti mulalu naye nze mmanyi si mulalu ku lwange nga Sheikh Umar kuba mumanyi yeetaaga kuyita kukumaakuma ensobi n'ogimugamba munnange Saddam Rashid Lukwago alina ekigambo kye yayogedde n'abagamba nti mmwe abampita abangamba nti nakoze kibi nnyo okutalaka abakyala bange abasatu omanyi kye kitegeeza okulekawo ennyumba yo n'ogenda oyingira omuzigo
noleka omukazi omu babiri basatu bozimbidde ennyumba eziri wase miliyoni 2.5 oba yagambye 3.5 oba 3.5 n'ogenda n'oyingira omuzigo omanyi kye kitegeeza nze ekyo bwe yakyogedde ne ŋŋamba yono ge baŋŋamba omulalu nenzijukira ebyantuukako eno kalina gy'olimu ogiraba wallahi tewali mukazi ebyaddala mukazi wange ali eri okusinziira ku Sejjirinya Honorable Sejjirinya bye yantuusaako famire ye ya Sejjirinya famire ya mukazi wange famire yange bye bantuusaako ku mukyala wange yali wano munnange buli lwentunula bwenti ndabanga sina na appetite eddamu kuwasa mukazi ne muteeka wano Saddam Rashid Lukwago musajja nnyo gw'omanyi kye kitegeeza okuzimba akayumbako ka ruumuzi 2 n'ogula akamotoka ka miliyoni 7 n'obeera ng'ewakojja kulekangayo esente n'ogenda okudda ku geeti ogenze mu tawuni onoonyeza sente zikubuze n'ovuga akamotoka kako oddeyo ewaka owummule omanyi kye kitegeeza okutuuka ewaka ku geeti nga bakusibiddewo omukazi gwe wawasa mwe bakaseeka Kasimu mwesiimye temumanyi bayimirira nga bawasa omukazi mwesiimye muli banaku temumanyi bayimirira nga bawasa omukazi naye omukazi okumuwasa okumuwoowa wallahi sente kiruma gwe wagula sente zo nodde ewaka oguze molokayo omuzimbidde ennyumba n'omuteeka mu sente zezo zonna noddayo ewaka ng'akusibidde bweru omanyi kye kitegeeza okusula mu mmotoka omanyi kye kitegeeza omusajja omusiraamu alina ne sigida ekuusidde bweti okugenda okusula mu bbaala omanyi kye kitegeeza omusajja eyali abalibwa mu bagagga awa abantu kansolingi okusalawo okunywa ebidagalalagala oweweeze ku bulamu mumanyi kye kitegeeza kuba Saddam Rashid Lukwago yagambye yatuuka no extent yenywa ebidagalalagala nze byonna byantuukako mbimanyi bannange embeegayiridde Saddam Rashid Lukwago musobya naye nsobiire okuzigolola yeetaaga kumusembeza kumukwatako kumuyita kumubudaabuda kumuwembejja n'omugamba nti mukadde wange ekyo kibi ekyo tebakikola tonywegera mukazi mu bantu mulamanzaani tonnamuwoowa omanyi kakati tumuwoowe kyoba okola nti tovaayo kwogera mu mawulire nti omukazi wo wamuta nze mukazi wange namuta ab'amawulire bampita bannoonya nagaana okwogera ti mukazi wange ali wano kati ze ensonga ezeetaaga okuyita Saddam Rashid Lukwago tojjayima ku muleereetu ku social media ku TV omugambe lwaki onywegera omukazi no tojja kusobola okiwulira tojja kusobola kubeera eyo kati olaba embeera Saddam Rashid Lukwago zaalimu n'omukazi gw'owasizza nga bali obatadde teyeetaaga kulaga mu kamera okiwulira era zezimu ku nsobi ze nga ntandise nga naakalaba bw'ati nga jjeeyo mukyala wa mulyaze bannange Sharoni wange twasisinkana Dubai eno kati gwe nazizaawo bali nabata twali twabimanya nti yabata era embeera ekwatagana ne Saddam tubadde tugimanyi okiwulira ate tubadde tulimbibwa n'okulimbibwa kuba baali batugamba omusajja yaggwamu n'empale kati ayambala zaabiraka zaabituli abo bagamba abantu ng'ebyo byonna amawulire gasaasaanyizibwa famire ye okitegeera nga batugamba era neewunyiza nnyo okulaba ng'ali ne Sharoni ne ŋŋamba kakati muganda wange Saddam Rashid Lukwago embeera gy'olimu olwaleero omukazi wo bwe waali mujja eyo ng'omuntu oli serebu oli mugagga olina erinnya mu ggwanga munnange bw'owasa omukazi tomulaga mu bantu mukazi wo mukweke ani yali alabye mukazi wange gwe nawasa mumulowooza ndi wano sirina mukazi wange nina ekinyarwanda ekito olabye mutabani wange ono abaddewo tomulabye nti mwana mulungi olowooza omukazi gwavaamu afaanana atya mukumuliseeko wano mu kifaananyi omulabe omukazi pulinti azaala omwana oyo okibuulira kamukulangezeeko katono nnyo omulengera omuyita mu kyoyo munyarwanda naye oyinza okulowooza mu kyotala naye nga munyarwanda okitegeera kakati namuwasa ne muzimbira kalinaye endala eri wali
Wakiso njogera Wakiso naye nga ali na luvule ebyo byonna nkubuzaabuza muleme kutegeera kutengumira bicha okitegeera naye ng'ekivaamu ekyo ki ne mukweka ab'amawulire baamunoonya kakati muganda wange Saddam Rashid Lukwago naawe oyokya ebigambo ebyo nze nkimanyi leero nva kwogerako naye ku makya njogeddeko naye kasimu njogeddeko naye ate njogeddeko naye nga ali mu interview eyo ez'abalala era katono nangamba agenda kunzirira naye naguno ogujja tannanzirira okiwulira naye byenjagala okumulaba tukwatagane mubuulire nti omukazi bw'omuwasa tebamuteeka mu kamera oyo mukweke mukazi mujje mu kamera munnange Saddam Rashid Lukwago omukyala bw'omala okumanya bino simanyi bino bya buwangwa na nnono tebiriyo simanyi buli family eyina ebyekika bali bababuzaabuza kuba yakyogedde era musomese mugambe nti mukadde wange taata Saddam Rashid Lukwago nti ye munnange mukadde wange bino ne babagamba mbu ebyekika babalimba babafera bano bajjumba aligaweesa simanyi saaba kabona omubbi oyo byonna babafumba tebiriyo biri bisitaani oli musajja musiraamu nywerera ku ddiini y'obusiraamu ebyo mbimugambe nga tuli babiri so si ku social media nveeyo mugambe munnange muganda wange Saddam Rashid Lukwago family enzibu entalo za family mizaire esinga obunene okuzikuba nezisaanyawo bwebbu chwa nezisirika tani bali baleeta obuzinga abafamily baleeta obuzinga bwa tani 2-3 okwate mizairo nga ya tani akawumbi kalamba n'ogikuba n'okuba family yonna negira kineesaanawo omanye omuzingo ogwo gwokozesa kiryeki kufuuka musiru sirika kola sente zo bonna bakulwanyisa family buli lwovaayo nobeera ng'olinamu kasente obasingako wallahi bonna bajja kukuba n'atalina bwe yenkana ajja kukuba naye ky'olina okukola kusirika kubunira kusiriwala bwe bagamba va mu kika kyaffe nkibalekedde mangu nnyo kusirika kuba musiru n'okola sente owulira bwe bavaayo ne bagamba tolina sente nti kale nga gwokanya kukola sente ojja kuba oliawo nga baddukira ewuwo gwe kyokola tobakubira ku ssimu yonna bagamba nti mumpeereza ekyokulya wallahi gwe atalina sente gwe basaasaanyizza bajja kukutukako bakusaba 10,000 abaana bo oli ajja kugamba alo brother munnange nno batabaniibo tebalina nakawunga kyakulya gwe bagamba nti tolina sente gwe bagamba nti oli mulalu mizairo gy'olina okukozesa kusirika gwe omulalu bajja kujja bakwebuuzeeko okikola otya okubeezaawo erinnya bugagga mwaka ku mwaka ng'ate abantu bakugamba dda nti oli mwavu so mbabuusa ne mbakuutira era ebyo byebimu ku nsonga ezigenda okunnoonyesa Alhaji Saddam Rashid Lukwago okumugamba munnange yeetaaga kubudaabuda ngamba famire ya Rashid Lukwago Saddam Rashid Lukwago yeetaaga kukumaakuma 10,000 nsinzidde ku mukutu guno mujugumiza ggwanga TV nene nembagamba nkowoola famire ya Alhaji Saddam Rashid Lukwago munoonye muganda wange muto wange Yakubu Rashid Lukwago ono ow'ekasubi munnange nakulabira ku Alhaji Saddam Rashid Lukwago ow'ewakaliga n'ofuuka mukwano gwange ne baganda bammwe abalala nsaba munnoonyeeko munnoonye ensonga ezo tugenda zimala nja kuyita musajja wammwe nja kuyita naani nammwe mujje wano maka gange ensonga ezo nja kuzimala bwe mulaba nga nze temujja kunsobola mugamba ndi wansi wammwe mwagala abantu bali ku grade nene mbasaba ngenda bayitira bamaseeka abanjawulo abansingako okugeza Sheikh namuyisizaamu dda akasimu mweteefuteefu okutuuza famire yammwe nja bayitira Sheikh nja bayitira Sheikh Kiti nja kubayitira ne Sheikh bamuyita Bosa ne batuula mu famire yammwe teyinza butatereera abo bamulabanga temuli bamativu naabo nkedde olwaleero ku makya g'olwaleero lwa kutaano lwa Jumaa yaumul Jumaa tuli mwezi gwa Ramadhani
nenkubira ku mufti wa Uganda Sheikh Sabani Ramadhani Mubajje. Essimu zino ziri muzenkuba kugobolooza njogera nimba ogiraba mufti wa Uganda giraba Eminence mufti Mubajje ate ono omulala ani gwe nkubidde Deputy Mufti Mubajje wane essimu eno erimu eyerikani okyogere muka Saddam eyo gye nfuniddeko Saddam Rashid Lukwago ono muka Saddam omupya Sharoni yoyo muka Saddam gwe nkubidde nampa Saddam Rashid Lukwago kati family ogirimu nnyo bukoloko okitegeera bye mbagamba siwaayira sirimba so mbasaba bamulabanga bamaseeka bali Seeka Bosa Seeka Brohani Kiti Seeka Gugwa bamulabanga tebasobole kutereeza family mufti wa Uganda akakasizza bwe munakkiriza ngenda kubakulembera ababukolokolo mbatwaleyo ayogere nammwe kubanga mufti alina ekigambo kyaŋŋambye nti Saddam Rashid Lukwago byakola si birungi naye yeetaaga okusooka okuwuliriza owuliriza yeetaaga okusooka okuwuliriza n'owuliriza ne bano ne mutereera era mufti ankakasizza nti bw'anaayogera nammwe bwe munaagaana okutereera kiri wakati wammwe okutereera bwe munaagaana okutereera kiri wakati wammwe nani ne famire yammwe mwe mumanyi naye nga ye omulimu ogwo gwe anaaba agukoze era mbakoowoola mujje mbatwale ewa mufti wa Uganda Sheikh Sabani Ramadhani Mubajje atereeze ensonga zammwe eza famire lwaki aziyingiramu ng'omusiraamu nga mukadde waffe nga mufti wa Uganda era kubanga nammwe mwayingiddemu oba muli mu nsonga zino ziri ku social media muzirimu ng'abasiraamu kati abantu bavudde mu kubaswa mwe mwavudde mu kuswala mu bantu eri nga famire kati muswaza busiraamu y'ensonga lwaki Sheikh Umar nyingidde mu nsonga zino ng'omusiraamu bamashehe ngenda bayingizaamu ng'abakulembera obusiraamu mufti Mubajje akkiriza okuyingira mu nsonga zino nga mufti wa Uganda akulembera abasiraamu bonna bwe munaba muganyi mugende kuwangatto naye kyembasaba Alhaji Saddam Rashid Lukwago famire ya Saddam Rashid Lukwago bambi ensonga zammwe muzijje mu kamera mutuule wansi mutegeregane mujja kutuuka ku kyengedde kale sebo n'olw'ensonga eyo tweyanzizza nnyo olw'obubaka bw'otuusizza eri famire eyo katusobole ensonga zijja kuba ate bazigonjoola mu bunnambiro n'olw'ensonga eyo abalabi baffe abalungi ngenda kuba ate mbasiibulira wano nsigadde nze Jona Saint eyakatwengako yenna genda ddala maaso n'okuba nga tosubscribinga mbeere bulungi mweraba